alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Abdulaziz Sechito informing you on our listeners the results from a show concern that King Faiz will be a senior secondary school found in Chinatown Council, 1 kilometer of Namtamba Road is the source of this product and therefore reserves all rights to prohibit duplication of film. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran to Lagana by Sheikh Ismail Sulaiman Qatar. Our access in this product to remain exceptional original to us, and we therefore chose to take full responsibility for such. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On the good day, Muganda Sechito Abdulaziz. Ategeeza abawuliriza baffe mwenna n'abanawuliranga bakwatiddwako nti omulimu gw'okukyusa ekitabo kya Allah ekitukuvu Quran okukiza mu maloboozi mu Luganda nga bwe guli katambi kano kwakolebwa mukadde waffe Sheikh Ismail Sulaiman Nkata okuva ku King Faiz Islamic Senior Secondary School erisangibwa mu Chinatown Council okukira mita emu ng'okutte oluguudo oludde Namutamba. Tusaba Allah akusobozesa okuwuliriza obulungi n'obwegendereza wabula tukutegeeza nti ebyo byonna by'onosanga by'oli katambi kano si bigenderere. Ne ku lw'ensonga eyo oba ensonga y'okwabula tukusaba bw'oba osobodde otuukire ku nnamba zino 0772 9475 oba 0772 3793 oba 0702 3793 bw'oba tosobodde tukusaba ku lw'okutegeera ebisingawo obuze kuba amateeka mu kitundu alabika nga bakusinga okumanya. Webale nnyo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السورة نبجيت سورة القصص الله معلوم بجري بيا موسى لفرعون إلو مكيو ندارو كفم بزاري وموسى عليه السلام. الله تعالى السورة نوني الحروف المقطعة من يكتن سرفو. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. الله أعلم بمراده. Allah yasinga okumanya yaluubirira mu kusirisa ennyukuta ezo oluusi ng'atandisa ennyukuta emu nga bwe twagamba nti asobola okutandisa nuun oluusi n'atandisa harfaani yaasiin waaha oluusi n'atandisa ennyukuta esatu alif laam miim ألف لام را وليتعمس من يكتقاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات أبو سمي إما بيغواني كونو سمالي بجوك سموانو ونما تيكا أغاري مستبشا الله الكتاب المبين الكتاب كنيسيو كراكاتي ekikulaga ne kikunyonnyola nti ono haram ekikunyonnyola nti ono halal ekikunyonnyola ebyafaayo byabaaliwo ekikunyonnyola embeera gye baazikiriramu n'engeri gye baawonamu abakkiriza baawonanga abatakkiriza mu bungi bwabwe ne bazikirira ate Allah n'akutegeeza biki bye yabategekera oluvannyuma lw'okuva mu bulamu bw'ensi abaali abakkiriza bagenda kuyingira ejjana abataali bakkiriza Allah yabategekera ebibonerezo nga gwe muliro. Allah subhanahu wa ta'ala yakiyita alkitabu almubin ekitabo ekinnyonnyola omuntu asobola okuyita mu nsi muno ng'amanyi ekinyiza Allah amanyi ekimusanyusa. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك تugenda okusomera gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukulombojjerera nga tukubulira min naba'i Musa mawulira amakulu ge tugenda okujjamu gokka gaali gakwatagana ku Musa wa Fir'auna ne Fir'auna la'natullahi alayhi
bilhaqqi ng'ebyo bye tugenda okubuulira ge mazima agaddala agaaliwo liqaumin yu'minuun eri abantu abajja okuba abakkiriza bajja kubeera nga baganyulwamu ebyo bye tujja okubuulira. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yagamba nabbi we Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إن فرعون إنسان بقايا بيونا مزمد لفراويو على في الأرض يقول مزا مسلمون لييتو ويشترو نابيرانغا مسلمون ييتو تينغا ريشوا جيكاينا ومغامبكو وجعل أهلها نافورا بننين سينو abantu abawaali bawangalira mu nsi eyo n'abafuula shiyaan ebitoletole yabafuula obubondobondo n'agenda nga abakutulakutulamu abatematemamu obubinjabinja nga bwe bagamba nti divide and rule bw'otematemamu abantu kikwanguyira okubafuga. kakati babanu Israila yabeeranga ababonereza nga abazinya endubaale nga abatuusaako ebikaba ebibonereza ebyenjawulo. ate bo abakibuti oba al akbaati abaali ab'ekika kye nga be bali mu kintu nga be bali mu bifo ebyenkukunala be bali mu bifo ebyobufuzi be bali be balina emirimu mu ggwanga n'abeera ng'atulugunya sayidi emu. Allah nga bw'agambe yaba bani Israil yastatifu taifatan minhum ng'ekibinja mu bo abamu abatuulako n'abeera ng'abanafuyiza ddala. abaana baabwe be basoma tebafuna mirimu, abaana baabwe be babeera mu nsi muno babeera nga tebeeyagaliramu mu nsi yaabwe balinga abatazaalirwamu zibamomboze. abo n'abeera nga abatuuzaako obuzito, n'abeera nga abantu baabwe bonna abanafuyiza ddala. yudabbihu abnaahum yasalanga abaana baabwe abalenzi olw'okutya okubeera nti bayinza omujja mu ntebe, bayinza okujja abantu be mu byobufuzi babeere nga bawaŋŋama mu bifo byabwe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti abaana baabwe abalenzi yabasalanga olw'okubeera nti abalogo baali baamulagula nti abantu abo bwe banaabeera nga bawangadde mu nsi be bagenda okumujja mu buyinza. yastahyi nisaahum abaana baabwe abawala nga abalekawo naye si lwakwagala kubalekawo wabula okubalekawo babeera abaddu nga baweereza mu maka gaabwe. innahu mazima firaawo oyo kaana min almufsidiin yali mu bantu aboonoonya abaali beyisiza ddala obubi. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد الله سبحانه وتعالى agamba nti essaawa etuuse kati twagala annamunna tuteeke ebyengeraa byaffe ala alladhina stubifu ku bantu abo ababadde mu nsi nga banafuyiziddwa ne babeera nga batyoboolebwa ekisukkiridde mu nsi muno. ala alladhina stubifu fi lard ababadde muno mu nsi nga banafuyizibwa ekisukkiridde. wanaj'alahum a'immatan tugenda okubafuula nga be bakulembeza abagenda okulya ebifo ebyobuvunaanyizibwa mu ggwanga. wanaj'alahum alwarithin tugenda okubafuula abajja okusikira ensi eno. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونمكن لهم في الأرض الله سبحانه وتعالى تجزا تجند okubatebenkeza mu nsi muno. ونري فرعون تجند okulaga Firaawo وهامان ne katikkiro we oba ne minisita we ayitibwa Haamaana وجنودهما n'abamagye baabwe be beesiga abali muno mu nsi. Allah subhanahu wa ta'ala bategeeza ntugenda okubalaga minhum nti tugenda okujja mu bantu bali abatulugunyizibwa ma kaanu yahdharuun ekyo kye baali beewala ekyokubajja mu bifo eby'obuyinza ekyokubajja mu bifo eby'obufuzi tugenda kukibalaga babeere nga bakirabirako ddala n'agaabwe nti mu bantu bali ababadde batulugunyizibwa mwe tugenda okujja abantu abagenda okudda mu bifo byammwe ekyo kye mubadde mwewala okumala ebbanga eddene. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukibatuusaako kye mubadde mutya. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا تواسندك بك وفي إلى أم موسى إمام وموسى الله سبحانه وتعالى atinyumiza Musa alayhi salaamu ng'akyali muto Allah ng'amutegeka okubeera nabbi we agenda okubeera nga
ajja firawuna mu ntebe muno abeerenga ababanu Israel abakulembera babe mu kubonaabonyezebwa okwali okw'amaanyi. Allah atutegeeza ebyaliwo nga yakazaalibwa. Twasindika obubaka bwaffe eri maama wa Musa an arbi'ihi, omwana w'oyo oli waddembe okumweyonsereza singa obeera ogumye, totya, oli waddembe mweyonsereze. Naye fa in khifti alayhi, obanga owulidde ofunye okutya ku mwana oyo nga tosobole kumuyonsa olw'okittabaana ekiriwo okumulembe ogwo, fa alqihi fil yammi, mutwale omusuule ku nnyanja ng'omutadde mu keesi. Wala takhafi, twagala otye byonna ebinaddirira. Wala tahzani, tonakuwala nnyo na kubeera mu nnyiiko olw'okuba tolina mwana wo. Inna amazima ffe radduuhu ilayki, lumu tujja kumukuddiza tofaayo. Wajailuuhu min almursalin, ate bw'anaaba akuze y'omu ku be tugenda okufuula abatume baffe be tugenda okukozesa ng'abatume eri abantu bonna. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالتقطه bwekityo bwe kyali bamulonda bwe yali aseeyeeya ku mazzi n'asibira ku mwalo ne bamulonda alu firawuna abantu ba firaawo liyakuna lahum aduwan wa hazana, naye nga beerabidde nti gwe balonda yagenda okubeera aduuyi waabwe era agenda okubakombya ku nnaku ey'ekitalo, agenda okubeera omusaale mu kubajja mu buyinza. Inna firawuna, mazima firaawo, wa hamaana ne hamaana minisita we, wa junudahuma n'amagye gaabwe, kaanu khati'in, baali mu nsi muno nga basobya. فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون يقام مكالا وفراو يليس وآسيا بنت مزاحم ولو مزاحم عليها السلام. امرأة فرعون يلي مكالا فراو مكالو يلي مكرزا ينغا لمبفنبو مساكي يلي مكافير فاست كلاس ومشارو يتوك السير ناغام بابا. وقالت امرأة فرعون مكالا فرعون ميغام بابا قرة عين لي ولك يليكولا إليا ماسو غانجين إليا ماسو kubanga bwe tumutunuulira omwana oyo tumulaba ng'atusanyusa. La taktuluuhu, mulekeeku yitafeeka limutta temumutta. Asa an yanfa'ana, oba oli awo lumu alitugasa. Aw nattakizahu waladan, oba tuyinza okumufuula omwana nga bwe tutazadde. Wahum la yash'uruun, nga tebakimanyi nti bwe beeyolera gyagenda okubafuukira ekizibu mu maaso eyo. Firawuna okukola ekintu ekyo ekyokwagala okutta Musa ng'akyali mwana muto. Musa alayhi salaam yakwata ekirevu kya Firaawo n'akiyuuzayuuza n'akikambula. Firaawo n'afuna ekyebikiro n'okwekanga n'agamba omwana ono yandibanga kikisiraane bulijjo kye twewala. Omwana ono mwekengedde n'ayisa etteeka abeere ngattibwa. Omukyala n'agamba nti ya Rabbi, totta mwana oyo nga ndaba ntikula, kisanyusa amaaso gange naawe. Omwana oyo lumu alitugasa, naye nga tebakimanyi omukyala n'omwami bonna nti omuntu gwe bakuza yoyo Allah gw'ateekateeka, Allah subhanahu wa ta'ala gw'agenda okufuula omubaka gye bali. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح gw'akeesa ku makya fuadu omutima ummi Musa ogwa mama wa Musa farigan nga mwereere talina kyalowooza okuggyako omwana we yekka yali ku mutima gwe. Inkadat latubudi bihi, kabula katakyolese nti omwana oyo gwe mukutte gwe tuwulira gwe baagala okuteesaako okutta mwana wange, kabula katakifulumye. Lawla an rabatna ala qalbiha, singa tekyali ffe kubeera nti twasiba obugumiikiriza ne tubunyweza ku mutima gwe. Litakuna min almu'minin, asobole okubeera mu bakkiriza abannamaddalwa maama wa Musa. وقالت لأخته قصه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وقالت لأخته, n'agamba mwannyina Musa yalina kannyina akakulu, maama waako n'akagamba qusfihi, genda ng'olondoola keese eyo erimu omwana wange. Fabasurat bihi, nako ne kagenda nga kajibbiriza amaaso an junubin, ku lubalama lw'omuggo olw'ennyanja.
ekabeera nga katambula nga kali ku byako akalaba alowooza kalina byako bye kaliko naye nga ko kali ku mulimu gwa maama wahum la yashurun ng'abantu abalala tebategeera missioni ki akaana kano akawala gye kaliko. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وحرمنا عليه المراضع توازيزك موسى abayonsibonna okubeera nti ayonka ku bbeere lyabwe min qablu nga tannaba kudda wa maama we kubanga kimanyiddwa abantu abo baali ng'abeeru ng'abaana baabwe babawa abayonsa abalala abatali banyaabwe babazadde naye bwe baleeta abakungu bwe baleeta abayonsa abaana b'abakungu Musa yazira amabeere gaabwe fakaalati akawala kali bwe kamala okulaba embeera eriwo ne kagamba hal adullukum abange mwenna njagala mbabuulire mbalagirire ala ahli baitin abantu abamaka abantu b'enju emu yakfulunahu lakum abajja okubalabirira akaana kammwako bulungi bakaliise bakanywese kabeere nga keeyagala bulungi wahum lahu nasihun ate nga kubikwatagana n'empisa eza bulijjo bajja kabuulirira kabeere nga kakula nga kantu kalamu nga bwe mwabyetaaze. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فرددناه إلى أمه ekiteeso kyayita ne babeeranga bakkiriziganyisa n'akaana ako akawala nga kamaze okubazikira abantu b'enju emu. faradadnahu ila ummihi ne tumuzzaayo ewa nnyina Musa alayhi salaam naye ku luno ngazzibwayo era ng'ayonsebwa ng'asasulwa n'okusasulwa ku lw'ekiragiro ekyava mu lubiri nti anaabeeranga omwana oyo amuyonsezza amabeere ge n'abeeranga agakkiriza kubanga ajja kubeera ng'akolera musaala omwana amaze okuziga omuntu ajja okuyonsa nga ye maama wa Musa alayhi salaamu yennyini ng'ate bo tebakitegeera. Allah agamba twamuzzaayo eri nnyina kay taqarra aynuha amaaso ge gasobola okufuna essanyu ng'omuzadde bw'abeera ng'alabye omwana we wala tahzana abiri alina okubeera ng'anakuwala alina okuwangaalira mu nnaku eyeraliikiriza kubanga omwana we ali mu mikono gitali mituufu ng'ate naye ali walala. walitaalama era twayagala tukole beetuti okumumuddiza alyoke amanye omukyalo oyo anna wa'ada allahi haqqun endagaano za katonda ziba za mazima nga bwe yamulaganyisa nti tujja kumukuddiza era amuzizza walakinna aktharahum la ya'lamun naye abantu abasinga obungi tebakitegeerera tebakimanye nti katonda bw'alaganyisa atuukiriza. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ بيامر كتوكا أشده ممياكا جيجي بوبكي مياكا مكومي أساتو واستوى نابيرانغا مبوبكا تورو الدوبرونجا ترجي من يمي آتيناه تواموفك nyini حكما نابيرانغا ومانو ياسوبولا برونجي okulamula n'amagezi amazaale nga buli nsonga yonna ekulaga bulazi nti omwana oyo ebintu byonna buli kyakola akikola mu ngeri yakyentuufu wa ilman ne tumuwa okumanya ng'amanyi nnyo amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe galina okubeera nga gayisibwa mu nsi amakulu nti Allah yamuwa okumanya eddiini mu mutima gwe nga mweri eri ey'obutonde wakadhalika bwekityo najzi almuhsinin bwe tusasula abo abeeyisa obulungi. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ودخل المدينة رمي ينجر متبقى موسى عليه السلام قوم فبقى بابيرا على حين كسا وبكبد غفلة من أهلها
abantu b'ekibuga bwe babeerera mu ggandalo nga bamaze okulya ebyemisana bali mu kayluula bagandaddeko bawummudde. Abantu ab'ebweru embeera eyo bagiina eyali awangaaliddeko mu nsi ezirimu omusana. Fawajada fiiha rajulaini, n'asisinkana mu kibuga omwo ng'omuvubuka ye ateebase kayluula atagenze kuwummula mu luvannyuma lw'amalya ga byamisana ye yasigala atambula ng'abavubuka bwe babeera asanga abantu babiri balwanagana, abasajja babiri nga banyoolagana basiŋŋana nga buli omu ayagala okutta munne. Yaktatilani nga bali mu kulwanagana. Hadha min shi'atihi, ng'onoomu ku balwanagana agwa mu kiti ky'abagoberezi ba Musa, muntu wa kika kya Musa wanda ya Nakalaama. Wa hadha min aduwihi, ng'ate onoomu ku bakwatagana naye bwe banyoolagana y'omu ku ba aqbaatu abaqibuti abaaduuyi baba bani Israil. Fastaghathahu, bwe yamulaba n'amusaba n'amugamba jangu ntaase. Alladhi min shi'atihi, onaabeera ono yali ku sayidi y'ab'ekika kye yali alwanagana n'oli mu aduuyi we. Ala alladhi min aduwihi, yamugamba jangu ntaase oyo eyali aduuyi waabwe era ng'aduuyi wuuno gwalwanagana naye era ng'aduuyi wa Musa alayhi salaam. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti Musa omusajja ono bwe yamulaba ow'ekika kye n'amugamba jangu ntaase mwana wa nnyabo, ontaase ku aduuyi wange, ng'ate naawe okimanyi naawe aduuyi wo, kubanga mu nsi muno tebatwagala bano be batuzinya endubaale. Wakazahu Musa n'amukuba ekikonde kyali kimu kyokka. Fakada alayhi, entamu ye ne bavuunika n'abeera ng'obulamu obw'ensi abusiibudde n'amutta. Qaala Musa n'agamba ng'amaze okutta omuntu mu ngeri etali ŋŋenderere, hadha min amali shaytaani, kino kyenkoze mu butuufu mulimu ka sitaani ekyokutta omuntu. Innahu mazima sitaani aduwwun, aduuyi mudillun, abuzza ddala abantu, mubin ow'olwatu. Kino kyenkoze sinza abadde ateeka okukikola, eniya yange ebadde yakutaasa so si kutta. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ناغام ربي كتوندا وانجي إني مزمانزي ظلمت نفسي ndiazamanyizza omwoyo gwange ku kino kyenkoze ekyokutta omuntu mu butanwa. faghfir li, nkusaba onsonyiwe. faghafara lahu, Allah n'amusonyiwa. innahu huwa alghafuru rrahim, kubanga Allah ye musonyi omusaasizi. eyo edduwa nkulu nnyo ku muntu alina ezzambi lyakoze ng'amanyaanyiizizza Allah. eyo yedduwa yadde nnyimpi, naye Allah subhanahu wa ta'ala yatugambye nti abakkiriza mu sitoori eno tujja kgenda tulina bye tujjamu era bitugatte. ekyo kyuma omaze okuganyulwa okutegeera nti omuntu aba ali azaamaanyizza omwoyo gwe mu maaso ga Allah mu bumpi bw'edduwa eyo ate era nnene nnyo, kubanga Musa alayhi salaam Allah bw'atugamba nti buli kyatubulira wano mazima kyekyo kye yakozesa Musa, n'oluvannyuma Allah n'amuddiramu. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال الله atunyumiza Musa alayhi salaam ebyaliwo wakati awo. Qala rabbi, Musa yagamba katonda wange, bima an'amta alayya, okusinziira ekyo ekyengera kyontaddeko n'ompa n'onzikiriza okwetonda kwange n'onsonyiwa. falan akuna neyama mu maaso go, sikyaddayo kubeera zahiran ayamba lilmujrimin, aboonoonyi. ekindeetedde ekyo genda kutaasa musajja omwonoonyi yansodde mu buzibu, sikyaddayo kubeera nga nkikola. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فأصبح بواكي سنكرمو في المدينة مشبوغة كيشو خائفا موسى في الدنيا يترقب alindirira kumukola, kubanga abantu oluvannyuma lw'okutta omuntu ng'atattiddwa, muntu waabo abali mu gavumenti, poliisi zinoonyereza ng'ebirabo biyitiŋŋana nti anaamugwako, ekirabo anaakwasaako ebiri eyatirimbudde omuntu mu abo abaamu ku bakulu abali mu gavumenti. Musa bwe yawulira amawulire nga poliisi ziri mu kwetawula ennawunyi, poliisi ziri mu kubuuliriza zikola ogwazo, Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza embeera ya Musa yali khaifan, yakeesenja mu kibuga ng'ajjudde okutya. Allah nga bw'agambye nti fa asbaha, yakeesa ku makya, fil madinati, mu kibuga omwo mwennyini, khaifan, ng'ajjudde entiisa ey'ekitalo, yatarakabu, tamanyi biddirira, alindirira ekigenda okumukolwa, kubanga mu buli ngeri yonna omuntu attiddwa
poliisi teyinza kutuula wabula balina okunoonya we yakoze ekikolobero. Musa aba akyali mu mbeera ey'okutya nga tamanyi binaddirira. Faidha agenda okwekanga alladhi omuntu y'omu istansara kwe yamusabye eggulu okumutaasa bil amsi olunaku lw'akawungeezi kajjo nga banyoolagana yastasiikuhu era amukubira enduulu nti kyangu ontaase ku nsonga y'emu. Qaala lahu Musa nno n'amusongamu olugalo n'amugamba sseruganda innaka mazima ggwe ddala yaddula okuba oli omuntu wa kika kyange nkulaba lagawiyyun gw'omusajja atanula entalo gwe musajja omulumbaganya abeera ng'otanula entalo mubiino ow'olwatu mmaze okwetegereza. Omusajja Musa alayhi salaam n'abeera nga yadde wa kika kye amubuulidde amazima gy'oli abalamu wabadde omeggana n'omuntu ebyavudde wabitegedde embeera tennatereera ate kaakati wuuno mpita kyekimu mbeere nga nkutaasa olabika oli muwakuzi wa ntalo wannamaddala. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما بيمر أن أرادوا كبيرا يقد موسى أن يبطش قرنا جندا كواتي بكواس نامانيا مبيرينغا ممجكو بالذي هو عدو لهم وليادو يوابي كرنا لكيكم كباتكون وابرا كمسكامبرا ممجكو باتنغانيا بيرينغا باتاورزا. Qala musajjuli kwe kugamba ate aduuyo olw'okuba yalabye ku kyabadde w'eggulo oli omusajja yali amiggana n'aduuyo ow'ekika kya Musa kwe kuvaamu ekigambo ekyo ekyatula ne kigamba ya Musa wange gwe Musa nkulaba ojja naye sipiidi gy'ogiddemu oluvannyuma lw'okuntiisatiisa n'okunkanga aturiido oyagala antakutulani nange onzite kyekimu kama katalta nafsan bil amsi nga gye bwe wassa omuntu. Omusajja oyo n'abeera ng'aleese ekizibu ayatuukiriza eyassa omuntu abadde anoonyezebwa. Kaakati omusajja ategedde eyabadde mu kikolwa eky'okutta omuntu amutegedde ng'ate ayatulira ddala muntu wa kika kye. Inturiidu omusajja ayongerako ng'agamba Musa nkulaba tolina kyoyagala mu nsi muno illa an takuna jabbaran fil ardi oyagala kwefuula kiwaji mu nsi muno atagambako wama turiidu an takuna min almuslihin toli mu bantu abaagala okulongoosa. Singa obadde mu bantu abaagala okulongoosa gw'oli mwana wa nnyabo oli wanda ya Nakalaama tewaali njogeredde binene nga tonnaba kuntaasa naye olw'okubeera nti oyagala kulongoosa nange oyagala kunzija mu bulamu nga bwe watirimbudde eggulu omuntu. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى omusajja yajjanga ava ku njegoyego z'ekibuga eri gye kikomanga gy'atambula. Omusajja oyo kyamuleeta luvannyuma lwa paaliyamenti kutuula nga bamaze okutegeera nti Musa ye yassa omuntu olwalina ebyaliwo wakati w'oli gwe yali ataasa ku mulabe we kubanga yayogera akaati ng'ate ayogedde yeesigwa kubanga wasaidiya Musa mwana wa munju. Omusajja bwe yamala okwatula Musa nti Musa yayassa omuntu ate amawulire gavudde mu nsonda ezeesigibwa Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ebyaliwo olw'okuba nti ne Musa teyali mutendo yakulira mu lubiri mwana wa mukulu. Paaliyamenti yali erina okubeera ng'etuula eyise etteeka ki ekigenda okubeera nga kikolebwawo naye 10 bwe litakyawoomu oba wali osomye ku suratu Ghafir mwalimu omusajja yali omukkiriza nga yamatira ebigambo bya Musa okuva edda mu nkula ye nga kyamulaba. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba y'omwana Musa alayhi salaamu paaliyamenti yatuula n'emuteesaako. Omusajja omu yali omukiise mu paaliyamenti yali asula ku njegozego y'ekibuga ajja abbere ku Musa abeere nga yeetegula. Qaala n'agamba omusajja ono yajja ayanguwa ya Musa inna almalaa abakungu baatudde yatamiruuna bika nga bakuteesaako naye nga kibakuteesaako kigenda kukosa naddala liyaktuluuka bayisizza etteeka lya kutta fakhruj nkulabula girudduke ove mu kibuga muno inni mazima nze ndaka gy'oli min annasihin kubuulirira ng'ate kyenkubuulirira ge mazima. Ne Musa alayhi salaam ng'omugezi bw'abeera era teyalina okukola kyekyo oyo omusajja eyalina omutima omukkiriza teyamubuulira. فخرج منها خائفا يترقب
قال رب نجني من القوم الظالمين فخرج منها يبم كبقوم خائفا قاتد يترقب غارين ديري بالديرا قال ناغامبا ربي كتوندا وانغي كوبل يوندي دوكام مكونغو جسماني جينداغا نيمو بيونا كين كتابنا جيني كتابون بني من القوم الظالمين ابان توابا يا زمان يانغابانو الله سبحانه وتعالى كتابو بان بني ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما توجه بيمرو فوركرا تلقاء فسيد مدين زي مدين قال ناغامبا غما كوغا مسويد مانجا غربا ايولك السيد زي مدين ناغامبا عسى ربي وبوليا وكتوندا وانجي ayahdi anya kunnu ngamya sawa asabiri kwatikku betufu ejinna banda zimfunire yemirembe Allah subhanahu wa ta'ala ngayinumula gikku betufu kuba jaraka taginda ngayo walamma warada ma'a madyan wajada alayhi ummatan minan nasi yaskun ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ولما ورد بيمر كتوكا ماء وليمزي مديانا مكتوندو كي مديانا أمزي كي مديانا بانتو مكتوندو مونغابو نجبا كوزيسا وجد يسانغ عليه كمزاغو أمة كبينجا تابان تكنيني من الناس أمة من الناس كبينجا تابان تشاركنيني يكون غباني سنسور زاوي باري مكويسرين سورو بدبوا كني سانسورو ووجد من دونهم نارا بمبالي غارا سجرنا باري مكويسرين سورو غابري ومغافا كن سورو يوكرابان تينوا مزي مبالي غاري 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 يوانا امرأتين يبوالا ببيري تزوداني غبو bugoben soro zaabwo ziremo okwetaba mu nsolo z'abalaalo qaala kwe kububuuza Musa n'abagamba maa khatubukumaa ate mmwe mugamba ki ekyabaleese wano bawala mmwe qaalata ne bamuddamu ne bamugamba la nasqi tetusobola kunywesa bisolo byaffe tetusobola kunywesa nsolo zaffe hatta yusdira arria okujjako ng'abalaalo bamalizza okunywesa ne bagenda wa abuna shaykhun kabir ate ebyo byonna tubikubuuliranga ekeeriyo taata musajja mukulu mukadde bulungi ate nga ffe tumuweereza naye tuyinira kuba bagumiikiriza paka ng'abalaalo abo si be bantu abangu bamaze okubeera nga bava ku luzzi فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فتقى لهما نابا يسر الزنسر زاوي ثم ربما نقوم من ماكمزي تولى يبدك ولي إبالي نارينانغا إلى ظل فنيا كسيكي الزنوية وكما فقال ناكام بلا مكسيكي ذاك ربك تند وانجي إني مزمان زي موسى oluvannyuma lw'okutindijja eggende ddene n'obukoowu bw'ennina n'enjala nkusaba lima anzalta ilayya buli konnako n'oba ossizza gyende min khairin nga kalungi kakulya fakirun kali mbwetaavu naye embeera si nnungi okusinziira ennaku ze ntambudde omutema mpola tegumpisa bulungi فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين atuhu ne kajja gyali akaana akawala nga bamaze okutuuka ekabalina bye baanyumiza muzeeyi ng'amaze okubabuuza nga mwangu yeeyo kyole ne bagimunyumiza akaana akawala ne bakatuma agenda omuyite fajaatuhu akaana akawala ne kajja gyali ihdaahuma akamu ku buli obubiri Musa bwe yayambye okunywesereza ensolo zaabwo kamusinga kajja katambuza bigere ala stihyai mu ngeri y'ensonyi ng'omwana omuwala bw'abeera bwe yandibadde eyakulira mu maka amagunjufu gatambula ng'asaatuuka
tatambula ng'agenda yenna yeekandula qalat nekagamba Musa inna abi mazima taata wange yaduuka kuyiteeka liyajziyaka ajran ma saqaita lana akusasula empeera olw'omulimu omunene gw'otukoledde okutunywesereza ensolo zaffe. Kigambibwa nti Musa yatindijja eggendo mu ddungu eryali nti yatambulira ennaku 8 okutuuka e Madiyana ewa Shuaib. Falamma jaa'ahu bwe yamala okujja wakassa alayhi alqasasa n'anyumiza muzeeyi ayayitibwa muzeeyi Shuaibu taata w'obuwala n'amuwa sitole yonna okuva ku gyenvudde we mu buzaale bwe n'engeri gy'azaawangaala n'ennaku 8 z'amaze mu lugendo ng'atindigga jjadduka n'ebyaliwo byonna n'amubuulira amazima. Qaala muzeeyi Shuaibu n'amugamba taata w'obuwala la takhaf totya kubanga abammwe eno tebafugayo gy'ovudde eno si be bafugayo nakyawuta omaze okusumattuka era owonye min alqawmi adh-dhalimin abantu abalyazaamaanya. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما nekagamba akamu ku buwala buli obubiri oluvannyuma lw'emboozi ya taata n'omugenyi w'okuggwa akaana ne kayingirawo ne kabeera nga kati koogera ne kitaawe ya abati taata wange omwagalwa istaajiruhu nkusaba obeere ng'omusajja oyo mupakasi omukozesa ng'omupakasi afuna omusaala mu maka gaffe wano. Inna mazima ddala khayra man istajarta omulungi gw'olina okukozesa ng'omupakasi mu maka gaffe alqawiyu ye w'amaanyi okusinziira amaanyi abaana abo ge baalaba Musa ge yakozesa ng'alwanagana n'okunywesa ensolo zaabwe. Al amin ate omwesigwa kubanga Musa alayhi salaam bwe yali mu kiseera awo ng'akaana akawala kamunonye yakagamba nti nze nja kukulembera yadde mu maaso gye tulaga simanyiiyo naye ggwe bwe tutuuka okuweta buli koona ng'osolamu akayinja nze nja kuweta naye sijja kuva mabega kubanga emyaka gya Musa gye yalimu nga si gy'emyaka egiva omwana omuwala emabega olw'embeera omwera endala nga naawe bw'oyinza okirowooza. Kati akaana ako kaalaba obwesigwa Musa bwe yalina ne kagamba taata nti omusajja ono yasaanidde okubeera mu maka gaffe ng'akola kubanga tetumulabyemu w'amaanyi ate mwesigwa. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال موسى ناغامبا قال muzeeyi Shuaibu n'agamba omugenyi we Musa kuva ng'asinziira ku kigambo ky'omwana omuwala. Awo omuzadde olina okuyigawo nti olina okuwuliriza kuba ne bw'ozadde ng'abaganda bwe bagamba akukubira eŋŋoma n'ozina tekakubeera ng'abaana ebirowoozo bye bakuwa obisuula mu guluka bisobola okubeerako kye bizimba amaka ne mubeera nga mujja kutambulirako mu mirembe. Qaala muzeeyi Shuaibu ng'agamba ng'ali ku kirowoozo ky'omwana omuwala inni mazima nze Shuaibu uriidu njagala an unkihaka ngenda njagala nkufumbize ebyokupakasa nga bivuddewo yeyo ng'ate era bijja kubeerawo naye ng'onjagala okufuula omuko nkufumbize ihda binatayya hataini akamu ku bwana bwange buno obubiri konooba osiimyeko yejja kuba choyisiyo ala an taajurani naye nze njagala onsasulemu omusaala gw'okuwa omwana wange 8 hijajin emyaka 8 ekyagiyisa hijja kubanga hijja mu buli mwaka ebeeramu omulundi gumu. Kati mu njogera ya bulijjo wano ewaffe oyinza okugamba nti ebutambala namalayo sekukkulu 10 kiba kitegeeza nti olwokuba sekukkulu ebeeremu mu mwaka kiba kitegeeza amalayo emyaka 10. Kati nga hijja bw'ebeeremu mu buli mwaka yamugamba ojja kunkolera emyaka 8 ng'ompeereza nga gwe musaala gw'ogenda okukolera olw'okuwa omwana wange omu ku bawala gw'ogenda okusimako omutwale. Ekyo kikutegeeza ati ng'omukkiriza nti tosaanye kunyooma gy'ogenda kuwasa. Ebintu by'okuwasa birimu okubeera nti olujja lw'oba owasamu bwe luba lunene era olina okugenda ng'ozitowa ng'oli munene. Fa in atmamta 10 laba bwe bamwongerako nti ku myaka 8 bw'osalawo okujjuza 10 okusinziira olujja naawe nga bw'olulaba
famin indika eby'ekkumi tulesenga kusalawo okwo ekyo kiri gy'oli wama uridu an asukka alaika muzeyi Shuaibu agamba mugenyi we saagala kuzitoowereza wakati w'omunaana olaba nga kisaanidde 10 oyinza okujjuza 10 naye nga ekyo saagala kukaluubiriza okuva ku 8 okudda ku 10 tetukka wansi wa 8 naye ate okwongerako okutuuka eby'ekkumi ekyo kiresenga ndowoozayo satajiduni insha Allah Allah bw'anaaba ayagadde ojja kunsisinkana ebbanga ly'onoomala ng'oli nange mina salihin nti nange ndi mu bantu abalongoofu abalungi. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قال موسى ندم ذلك بيني وبينك ekyo kiri wakati wange ne wakati wo endagaano ekoleddwa wakati wange ne wakati wo eyo Allah subhanahu wa ta'ala gyatusobozesezza okubeera nga tukkanyaako kyoyogedde wakati wange ne wakati wo nkubuulira nti ayyama al ajalaini qadait ekimu oba erimu ku mabanga abiri g'oyogedde singa naabanga lyensobodde okutuukirizaako fala udwana alayya tugezaako okunnumbagana nti ate twagamba 10 ensonjola 8 nga gwe nsobodde ng'ompa hakki yange wallahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ma naqulu wakiilu ku bye twogera nze naawe ye mujulizi tonneefuulira sijja kwefuulira Allah wakati waffe ye mujulizi ng'atandika kukwata muggo kulunda nsolo. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. ولما قضى موسى الأجل موسى يمرك ملك بانغا يابد بكانيا وصار بأهله نمزينا موابان تبين بغيندنا ينغا بدي وابي إبجي يبدسي أنا سالينغرا إشرو من جانب الطور يمبالي قرصوزي ألينغرا ينارا أمريرو قال لأهله أغام بابان سلو يلينا بونغا تنبرا نبيشرو بدي مصري أمكسو مبجرا مبيرا كوانو مطولي كوانو إني آنست نارا مزنين جدو مريرو لعلي آتيكم منها وبوليا ونينزو كباريترو كفاوالي ومريروغو بخبرنا موليا مرونجا غينزو كبيرا كفيان بمستفاري يبتي أو بجزوة من النار نينزو كفنا يكسكي شومريو نيتباريترا لعلكم تصلون نمون مكم يشوتي شامون موتا اتبرو كوني مپيو يشيرو إلا يالينغان كلا يابا وربو وكبيرا يشيرو باكم ومريرو كيام باكم باتامبزي مدونغو. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن بيمروا كجاو يلبو مريرو yawuliranga akoolebwa ku sayidi ey'olusozi eyaddyo ku sayidi ey'olusenyi eyaddyo filbukwati lmubaraka mu kifo ekyalimu omukisa mina shajara eddoboozi lifubutuka mu muti ayya Musa wange gwe Musa singa abadde gwe ekiro ng'obadde otambula ogenda okuwulira eddoboozi ne lifubutuka mu muti ne libeera nga liyita erinnya lyo naye wulira Musa alayhi salaam waagenza okunona omuliro obudde bwa kiro awulira eddoboozi limugambo wange Musa inni ana Allah nze Allah akukoowoola rabbul alamin omulezi w'ebitonde byonna nga naawe oli mu kimu ku bitonde ebiri wansi w'obuyinza bwange. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وأنا ألقى عصاك السور مغوغو كتاكا وغوغو كتي فلما رآها موسى بأمر كرابو مغوغوي تهتز غوينينيا كأنها جان غوين غدرو مسوتا مكوينينيا كوا غدرا غوي مسوتو غويدي ميريمو
walla yakyuka mudibiran n'ateeka kakokola tondeka nnyuma walam yuaqib teyasobola kutunulako mabega yadde okukyuka alabe biki ebijjirira abawagoba gumugoberera oba nedda ng'ataddeko emisinde emizzibu ya Musa Allah mukowolo wange Musa aqbil kyuka otunule emabega gy'ova teri kabi kagenda kubeera nga kakulondoola wala takhaf saagala otye innaka min al aminin mazima ddala olimu abo abajja okubeera emirembe okuviira ddala n'olwaleero. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. اسلك يدك ينجز omukono gwo fi jaybika mu kimeme ky'ekkanzu yo ekimeme we wano wetusibira amapeesa guyingizeemu ogubeere nga aguyingiza mu nkwawa takhruju baydaan totya gujja kuvaayo nga gwonna gwakayakana mweru min gayri suu'in nga tekuli bulwadde bwonna nti oba gufunye obulwadde obw'ekika ekimu oba ekirala wadmumu ilaika janahaka Allah yagenda okumulaba ng'atidde n'amugamba nti gatta emikono gyo eri ekifuba kyo min arrahabi osobole okuggwamu okutya n'ensisi gye tukulabamu fadhalika burhanani obwo nno obubiri bwe tukuwadde bubonero bubiri byamagero byaffe ebibiri narrabbika ebivudde eri Allah omulezi subhanahu wa ta'ala ila firawuna twagala ogende nabye wa firawo wamalaihi ne paliamenti yetu ejjuddemu abakungu abanene obwebu bwamagero ebyo bibatwalire bibeere ng'obibalaga nga Allah subhanahu wa ta'ala bwabikuwadde innahum kanu qauman fasiqin abantu abo okuvva edda abantu boonoonyi nnyo. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. قال ناغamba ربي katonda wange inni mazima nze qataltu minhum nafsan abantu abo gyontuma natta mu bantu abo omuntu era y'ensonga eyandeetera okuwaŋŋanguka n'enziruka fa akhaafu an yaktuluun nti abayinza okunzita kubanga nze n'aba mbeetwalidde. Allah subhanahu wa ta'ala Musa amubuulira ebyaliwo so ng'ate Allah yasinga okubimanya. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وأخي نمغاند وانغاليكا هارون بميتا هارون هو أفصح مني لسانا أفصح مني لسانا yansinga okubeera ng'ayogera ebigambo ne byatuka bulungi omuntu n'abitegera watali gamba nti sitegedde oba siwulidde naye nga nze olulimi lwange luliko engeri y'okunanaagira ebigambo bikutukakutuka abantu bajja kunjerega ate nve mu mbeera ey'obuntu faarsiluhu ma'i yaridi an musindike abeere nange tubeere babiri abeere nga anyweza annyongera okumpa amaanyi awali ebyesibye ng'ataggulula yusaddiquni basobole okunkakasa inni akhaafu an yukadhibuun ntya nti bajja kunnimbisa abantu abo singa banaawulira nga bwe njogera ebintu tebivaayo bulungi. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال نامغام الله سبحانه وتعالى sanasuddu tugenda kunyweza abudaka tugenda kunyweza amaanyi go tugenda kubeera nga tunyweza omukono gwo bi akhika ne muganda wo tubeere nga tukuwa sapoti wanaj'alu lakuma sultanan tugenda kubawa ensonga zimugenda okusimba nga zezo zennyini ezimatiza abantu babeere nga bategeera Allah subhanahu wa ta'ala fala yasiluna ilaykuma tebajja kusobola kutuuka gye muli nga babatuusaako akabi konna mubeere manyiivu era mugume bi ayati nebbanga lye munaamalanga muyina ebyamagero byaffe n'amateeka gaffe antuma mmwe ababiri waman ittaba'akuma n'ababa n'ababa bagoberedde ne babeera abasiraamu nga bakkiriza okubeera mu nzikiriza yammwe alghalibuun mwe mujja okubeera abawanguzi mu buli ngeri yonna. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى
وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فلما جاءهم موسى بيمروا كبجرا أجرا بكونغو أجرا هامانا أجرا قارونا أجرا فرعون بآياتنا بينات غوينا إنسونغ زبطي إذ زبقين دو كبيرا غوانيون يولي زريكيري يريابان توابو بزتكيري قالوا باقان غبمزوكو نيونيولوا ما هذا تدري بنبيته للدواء إلا سحر وفجا قدقل ينيري بكنرا مفترا نمسجونا بانزي وبانجي أيبي بنت جايو جرا فرا بغاتو فرا وفزي وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين يتولي لنا قبقا مبفانا كنانغا بنو كبتشفا باكولين بلا ودبا ججفي ونم فبكا لك أيبي أسورو كبيرانغا لتوبتالي وتبين كفمونسي أفي وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال موسى ربي موسى ناغان باي كاتون وانجي ربي كاتون وانجي أعلم يا مني بمن جاء بالهدى النابل سجمري غابريت الدوبرونامو من عندي يوكو فجاري ومن تكون له عاقبة الدار لا يسنغوك من يوموت وانا بيرانغا فني انجومبا انبي كنا كروين كومريرو إنه مجمع الله لا يفلح الظالمون تاينزا كبيرانغا ييا غزابان توابري كنسي كنونغا بساميزي ييا غزابان توابري كنسي كنونغا بري ازامان نابا يا غزا كنا كروين كومريرو وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين وقال فرعون جناغا مزوك بيولي إنسان يذكره بالسنغو ناغamba ya ayyuhal mala'u abange mwabakungwa abatudde mu parliament eddukanye enseno ma alimtu lakum sibamanyiriddeeyo min ilahin asaanidde kusinzibwa yenna ghairi atali nze ekyo tebagezaako babuzabuzanga omuvubuka bw'alese entabukatabuka mu nsi yaffe egenda okubeeranga eyonooneka ku lw'ekigambo kye fa awqid li njagala onkumire ya Haman wange gwe Haman balagira minisita babalagidde nga bamuwadde ssente ezigenda okukola ku kintu ekyo bankumira ala ttini ku mataffaali bagooke babeere nga banjokera amataffaali amalungi bagakumeko omuliro amataffaali begaggwa faj'al li farahan munzimbireyo oba nzimbirayo omunaala omunene ng'ateera muwanvu bulungi nnyo la'alli attali oba oliawo nnyinza okugenda n'enkunukkiriza nembeera nga nsobodde okulingiza ila ilahi Musa eri katonda wa Musa gwatugambye nti ali mu bbanga eyo wa inni la adunnuhu nzinga Musa mulowooleza ddala byonna byayogera minal kadibini nti ali mubatulimba واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون واستكبر يكونتaza Firawo ne yeetwala nti munene huwa kennyini ye ne yeeraba nti wa kitalo nnyo wajunuduhu n'amajeege ne geetwala nti geego fil ardi muno mu nsi ne babeera nga tebalinayo muntu mulala gwe bamanyi bigayiri lhaqi ng'ate kibaliko si kituufu wabannu ne batuuka n'okulowooza annahum ilayna la yurja'un nti mazima ddala gye tuli tebajja kuzzibwayo فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه twamukwaتا Firawo kennyini ne tumubonereza wajunudahu n'amajeege ge yali nago nga bagobaganya Musa fanabadnahum fil yammi ne tubayiwa mu nnyanja ne tubazikiriza fanzur tunulabe kaifa kana akibatu dhalimin ngeri kibwe yali enkomerero y'abaali az'amaanyi eri amateeka ga Allah وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وجعلناهم twabafula a'immatan nga bagenda okuba abakulembeza abasaale yad'una ila an-naari abakowoola bannaabwe nti mugire tugende eri omuliro ebyaffe byayonooneka
ويوم القيامة تاتون كل قيامة لا ينصرون تبغين كبيرا من فابريتا سوان. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وأتبعناهم فاروي كرزاكو في هذه الدنيا مبرم بنسبون بلي النار باوانغتي لعنة نابري باتيكا كيش كولي مبري بالي يوكيرا كولي نيارياوي فرعون غاوري كرزاكو اتقاما لعنة الله عليه كولي مجاء الله تمبيركو ويوم القيامة في قيامة ويتلبا كتوسور نقول وينكمريرو هم أبان قابو وفراون كامبنيه من المقبوحين bagin da kubera mara bagin do ku bijisibwa ngabo tunura kifana nitabu no mubiri buku yikane betwa. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولقد آتينا موسى الكتاب مصفقا وكتاب تفسير التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى نتمزوك ذكر الزميرين بجايتا إجام سوكاو بصائر للناس نتسجو كبيرة مولي سزارانتو تبيرين غبرا مزمع الله سبحانه وتعالى غايا غلا وهدى مولي وبرنا مواوي تبيرين غبتا مولي وبرنا مولي مستبيشو ورحمة غابنا وبتامبولي ديكو بجاكتبرو كفنو كتاسروا إلما سوغا الله بينجز وجنا لعلهم يتذكرون إذا نتسوبي لأنت مجتمعي تبجاك الجمو بينجي تبجو قيبولي لنا اليوم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وما كنت تبيرا كوك النبي محمد تواليو بجانب الغربي كالصيد يجيب بوانجبا إذ قضينا إلى موسى الأمر بتواري نغتوا موسى نغتوا مقاسا إلى جلو يفي نغتوا متكا كيكرا جلو شفا بيرينغا جيندي رسفرا وتواليو كالصيد يزال يجيب بوانجبا وما كنت رتواليو من الشاهدين مباريو بدوغون تواليو نغتبرو كبيرا نغويرو للقويبي ليالي بجين لماسو. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. لكننا يفي أنشأنا قرونا فأقل من بجار منجي فتطاول عليهم العمر banyini jobo wangazi ne bubaita konga hungi ne basobolo kwera birinda kanu zakatonda wama kunta fawiyan fi ahli madyana atirate waliyo mumboze getukunyumirize y'abantu abe madyana Shuaibu ne Musa n'abawalare ebyo byonna tewaliyo yatlu alaihim ayatina kati huyo basomera abantu amateeka gaffe n'obabuulira n'ebyo byonna ebyaliwo nga tewaliyo walakinna naye ffe kunna mursilin ffe twali abatume abaakutuusaako byonna ebyaliwo obudde obwo ate era naffe ne tukutuma obeere ng'obituusa eri abo abataaliwo abasobola okugyamu ebyokuyiga. وما كنت بجانب الطور إذ ناجينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وما كنت تولي النبي محمد بجانب الطور كالصيد ذلك السوزا وريالي يكفيكم يميرزا موسى بياتوكا يو كيشاريو إذ نادينا مفسرا يتوامكورا ولكن يبيو النبيو في كتوس الزاق رواشي رحمة من ربك نفساسلو كفيري كتوندا وبيرينغو بتجيرا أتفكو يامبر تنذر قوما وغندو في سابانتو ما آتاهم من نذير من قبلك ababaka beddina mutiisa nga tonnajja kubanga bbanga libadde liyiseddene nga tonna bakutuma mutiisa abawarabu abo nga tebalina abatiisa nga tebalina kitabo kyonna tebayinza kwekwasa kino kyaffe kimwe tubadde tujja byo Allah byayagala laallahum yatadakkarun bono baleetera Qur'ani ebatiisa oba oli awo bangi bajja kweddako beebuulirire. ولولا أن تصيبهم مصيبة
ما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ولولا أن تصيبهم مصيبة قد استنغت مراني تباتوسا كي كذبوا مصيبة بما قدمت أيديهم وبمكونوا جاوي يجنا يزيري ekikoze nga bitunyiizizza naffe ne tunyiiga ne tubatuusaako obuzibu olw'eri emikono gyabwe gimaze okubeera nga gibaleetera fayakulu baali tugambye nga ddala ensonga yaabwe entuufu rabbana katonda waffe lawula arsalta ilaina rasulan kale singa watusindikira omubaka fanattabia ne tusobola okugoberera ayatika amateeka ago wanakuuna min almuminin etubeera mu bakkiriza kati tukusindise obeere ng'obatiisa wabulewo ebyekwaso wabulewo ensonga yonna gye bayinza okuyimirizaawo eyo singa tulibeera nga tunyize etubaleetera ekibonerezo tukibaleetere nga ebyekwaso tewali فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون فلما جاءهم الحق ومجمع بكامروا كبجرا من عندنا وكبجتولي قالوا باغامبا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى سينغا محمدي دل النبي وكتوندا singa bamuwadde ebyamagero ng'ebyaweebwa Musa kubanga babanu Israel abayahudi abaali mu Madina babanu Qaynuqa babanu Qurayda babanu Nadir baali nga basomedde abawarabu ebyafaayo byonna ebyali ku mulembe gwa Musa kati nabo bwe baali nga Muhammadi abajjidde baagamba lwaki taleese nga Musa bye batusomera bye yali yaleetera abantu b'ebyamagero awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu Allah babuuza nti Musa bwe yaleeta ebyamagero abo abantu abaali baliwo ku mulembe gwa Musa tebabiwakanya olubereberye nga Musa yabajjira mmwe nga temuliwo Musa tebabasomera nti bwe yaleeta ebyamagero abaaliwo obudde obwo babiwakanya kati kyemugamba nti bwe tubibaleetera nga Muhammadi abireese mmwe temubiwakanye qaalu ne bagamba abaaliwo obudde obwo nga Muhammadi sallallahu alaihi wasallam amaze okubategeeza nti nabbi wa Allah sihrani eddogo lyabika bibiri erya Musa ne Muhammadi tazahara lirabika liyambagana likolagana lifaanagana ebya Musa byaleese bifaanaganira ddala ebya Muhammadi ebiri mu Tawulaati bifaanagana ebiri mu Qur'ani abayahudi ne babeera nga bafutyanka ebintu bya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam olw'okubeera nti wakati wa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne Musa ebyali mu Tawulaati byagala okufaanagana n'ebiri mu Qur'ani abayahudi baatuuka oddiyita eddogo ery'ebika ebibiri ng'erya Muhammadi n'erya Musa birabika bibeeragana era bifaanagana waqaalu ne batuuka n'okwogera nga bagamba inna mazimaffe bikullin ku buli kika kya ddogo ekyo eribeere lya Musa kalibeere lya Muhammadi olw'okufaanagana kafiruun tetuliwakaniza ddala tetujja kukkiriza bintu bya Muhammadi era nga bwe tutajja kukkiriza bintu tetutakkiriza bintu bya Musa alaihi ssalam قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين قل باgambe فأتوا بكتاب من عند الله kale mugende mundeetereyo ekitabo nga mmwe mukijja wa Allah huwange ekitabo ekyo kye munaaleeta mukakasa ahada kyekirimu obulungamu minhum okusinga bino ebibiri ekya Tawulaati ne Qur'ani bye mugambye nti bifaanagana attabi'uhu nange nja kigoberera singa mubeera nga musobola in kuntum sadiqin bwe mubeera nti mwogera mazima nga kino kye twogera nti sikito bino bye tubaleesedde nti si bitabo bya Allah bwe mubeera nga mwogera mazima muleete ekyammwe nga kirimu obulungamu obufumbekeddemu obusinga buno obuli wano bwe mba mwogera mazima ffe tujja kigoberera ebyaffe tubisuula ettale فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
فإن لم يستجيبوا لك بونولا بانغا تبقوان كدجو بصريه فاعلم منيا أنما مزمدنا يتبعون أهواءهم فقبلوا قواقل في مثل جاوي ومن أضل عن السنغو لأزاماني ممن اتبع هواه كسنغو يقبلوا قواقل في مثل بغير هدى من الله أو تلكرون مزيق وكفير الله سبحانه وتعالى يقول جدين تتشوكرا تيتو الله سبحانه وتعالى كايغرا وابرا غوغونغو وي وشي زانغا فورابا تيتشينغا كوكوي الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى يذكرون من بان فليا زمان ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ولقد وصلنا لهم القول مزما بان طابو تباتو سيزاكو ولتكاتي أشيغامبو شفي لعلهم وبولياو أبان طابو سينغابانا بابا لما مجزي يتذكرون باينزو كويبوليلا نبي يجامو بيتباتو سيزاكو يبيني مقرآن يبيني مباكا بفي نيابا سينغو هونجي تبابي لابا الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب أبان طابو بكواوي كتاب التوراة ننجري من قبله ربيري والقرآن غتن نجا هم أبان طابو به إلى القرآن يؤمنون بذكر برونجي كبانغا واري وابكر برونجي واري بكر التوراة كريم نونغتن نسوسوا nga bamanyi bulungi byonna ebyo ebyali bikwatagana ku kulanga nabbi Muhammad era bwe yajja ne babeera nga bava mu ddiini eyaliwo ey'ekiyahudi ne babeera nga basaza eddiiro ne babeera nga bakkiriza bulungi Qur'ani ne batagoberera biri abantu bye baakyusakyusa mu bo mwalimu omusajja yayitibwanga Abdullahi ibn Sallam Salman al-Farisi n'abantu abalala abaali abantu abakkiriza ebisanja ebibiri nga mu ddiini yaabwe eri yaliwo ng'obusiraamu tebunnajja baali bakkiriza olw'ebyo bye baali bamanyi ebyo bye baali balaba mu bitabo byabwe ebyali byalangibwa ku nabbi Muhammadi bwe yajja ne babiraba ne babyetegereza ne basala eddiiro ne babeera nga abakkiriza mu ngeri y'ebisanja ebibiri وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وإذا يتلى عليهم كتاب الشربات باسمت القرآن قالوا بغامبي آمنا به بجنب متبكر زبتريفو إنه الحق من ربنا كما زما كنا مدلاك فدير الله مرزوا فيه إنما زما كنا فتوار يكفد من قبله القرآن تنجان بسمي بسبب يقفي مسلمين قتلبيت يفتيكو كبيران تجا كبيرا بالسلام ربجيم ركفو سنغا قرآن يريبزي أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون أولئك أبانطابو الله سبحانه وتعالى بكركم غامبا يؤتون أجرهم فكن كوي بيرا ياوي مرتين منون يبيرو كبيران تبازا نياما كرواديري بابيران غباري مدين يرينينو وياتيان بابيران غباكروسينغا بما صبروا كبانغا بواري بغميكيزا بواشكاچا وغرو بدوغو كتاريتيرو ويدرؤون بالحسنة السيئة ببسجا بارو أنانغانغا ورابا كوزيكبي بكيكيساون كيرونجي فمما رزقناهم ينفقون أتيرانغا باري بسجا واكو كتوابانغا تباودينغا بيركيريزا نباكو كبزيكو نباكا ومكوبيا الله سبحانه وتعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا سمعوا ببابانغا ولد أبانتوابو اللغو يدين في بمالي السيرة أعرضوا عنه غبابيرا بابياو كان كل غبيرا غبابيستورين كتو غبيرا غبابيجومبيرا غبيرا غبابيري وقالوا غباغين غباغامبا لنا أعمالنا فتويني من مجفجات لاري كواكو كوكولي جوبو فناني سوستيناو بودي بمالي السيرة ولكم أعمالكم نمويني من مجمعي أبتالي بسيرا مميني بسيرا بمونو نانغا مبمالي نمدونغو نمومي نمسيرا نميسو سلام عليكم من بجبيركم يبقى السلام المتاركة ومنفق والسلام يكسيبنا لينغا سيكسيبنا قامرين بغامان تنو هندا نانجين كولي جانجي لا نبتغي الجاهلين فستواغرانغا كو
kaseera konna kubeera nga twetaba n'abantu abatamanyi mulamwa lwaki bali ku nsi kuno olw'obusiri bwe baba balina mu butamanya obw'ekika ekyenjawulo. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك مزناك من نبي محمد لا تهدي تصفر كرنغميا منسينا من أحببت يقوم يقدي ولكن الله ني الله يهدي من يشاء يرنغم يقوى يقرى وهو أعلم بالمهتدين. الله يا من يابان صابرنغم يقبت تصفر كرنغم يقوى يقدي aye yokuka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali akabasana nnyo kulaba nga taata w'omutwe Abi Talib yamutaasa mu bintu ebyali eby'amaanyi yamutaasa okubeera nti da'wa yadde teyali nga tamukkiriza nti nabbi Muhammad yali tayingidde eddiini ye naye nga musajja yamutaasa nnyo yataasa obulamu bwe okubeera nti abazigu tebabulyawo naye ku ssaawa y'okufa yamulumbagana n'amugamba taata wange omuto mbadde nkusaba munnange obeere ng'oyogera ekigambo la ilaha illallah wano ku ndiri w'oli ekigambo ekyo mbeere nga nsobola okubeera nga nkiyimirirako nkuteereyo akabeka mu maaso ga Allah. naye we yali awo we yali agenda okufiira engeri gye yali omukulu waliwo agakafiiri agakulu ga Abu Lahabi n'agakafiiri agalala ne gamugamba oyagala kwawukana muzeeyi ku ddiini y'abakadde bo olw'ekigambo ky'ono kya Muhammadi. n'amugamba mwana wange naali badde njogera ekigambo ky'oŋŋambye naye ate siyinza kuva mu bazeeyi abankwasa obukulu bw'ekika siyinza kubeera nga njawukana n'ebintu byaffe ebyonnono olw'abannange bano nga bw'olaba akuyege gwe bankozeeko n'afa nga simukkiriza. Allah n'amugamba era tolina busobozi buluŋŋamya bw'oyagala yadde obadde oyagala nnyo naye Allah yaluŋŋamya era yamanya abaluŋŋamu. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا أبتكر زباقا بانغا بوربو بدوبو إن نتبع الهدى معك سنغة السلام وقبر وبرنا وبلنا ومحمد بوليسي نتخطف من أرضنا موسيا في منتجة قبوام abantu bajja kubeera nga batugobaganya mu nsi yaffe kubanga tujja kuba tuzze ku ddiini yo nga tusudde eddiini ey'ennono. abantu bonna bajja kutunuulira bubi babeere ng'ebifo byaffe bye tubadde tuwaŋŋamyemu wano nga tuli bamushirikiina tubadde n'ebifo byaffe nga buli muntu atuwa ekitiibwa kubanga eddiini yebadde eriwo era nga yeeriwo. eddiini eyo ng'abantu batulaba mu ngeri ey'enjawulo tulya ebintu byabwe ku lwa bakatonda abo nga bw'obadde omanyi. naye bwe tumala ne tutwala eddiiro ne tugenda naawe tuba tugudde ku buzibu nga tutuuse okugobwa ne Makka olw'ebika ebirala byonna bijja kutulaba nga tubiriddemu olukwe. awo oba awalam numakkin lahum haraman aminan bagambe nti si ffe twabadde benkerereza ennyumba eyo ey'emizizo n'ebeera nga ya mirembe. ekyo tebakimanyi nti kyava gye tuli emirembe egyo gye balimu gye bagamba nti abantu abalala bajja kubanyiigira babeere nga babavaamu n'okubagoba babeere nga babagoba mu kibuga omwo. si ffe abo abafuulira ennyumba eyo ey'emirembe ey'emizizo yujuba ilaihi nga baleeta gyeri thamaratu kulli shay'in ebibala ebiva mu buli kintu kyonna rizqan nga kyakulya kyabwe. si ffe tuddira abantu abazze okukola hijja ne baleeta ebibala ebya buli kika ne mubeera nga mubirya nga nti ensi yammwe tiriimu kibalwa kyonna min ladunna eba byonna tebabimanyi nti biva gye tuli. walakina aktharahum la ya'lamuun naye abantu abasinga obungi tebamanyi balowooza nti magezi gaabwe ge gabatuusa ku mirembe egyo gye balimu. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وكم أهلكنا بنكبت السين وبنكبت ذكر الزا من قرية إلبقى بطرت معيشتها ebyayonoona obulamu bwabyo obwali obulungi nga bisiba busibi. fatilka masakinuhum ebyalo biibyo amayumba gaabwe ebibuga byabwe mubiyitako enkya n'eggulo ng'aba Adim aba Thamud aba Lut
ebibuga byabwe amayumba ge basulanga mugaago mugayitaka agaafuuka ebifulukwa lam tuskanu min ba'dihim illa qalilan tewali bagaddamu gasikira kubeera nga bagasulamu okuggyako amatono ennyo wa kunna nahnu lwarithin ebibanja byabwe ffe twalisikira abantu bonna baaliddukamu olw'ekibonerezo ekyagwawo ne bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ffe twasikirawo nakati ffe tuliwo tewali bantu babeerawo abantu baddukawo ne basenguka okuggyako ebibuga ebitono naye nga gyava ku ki bantu b'abibuga ebyo be twazikiriza abaali balyazaamanyiza obulamu bwabwe obwali obulungi ne babeera nga shiriki gye basazeewo okubeera nga bagenda n'okusamira Allah n'abanyiigira n'abeera nga abajjawo n'ebyalo byabwe n'abeera nga yabisikidde tewali muntu abibeeramu mu matongo meereere. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما كان ربك مهلك القرى الله تبيرا عنك مناكد دغلا تشيزي كيبوغا نابانتو باشو حتى كتوسا يبعث في أمها رسولا غاما زوكتما مكابتو سكتي كيبوغيكو مبكا يتلو عليهم آياتنا مبكو يابتوسي كما تيكا غفنغا غبسو ميرانغا بتواغالين سيري رينجي تامبرا وما كنا مهلك القرى في السؤال باكوزيكيزا كيبوغاتنا إلا وأهلها ظالمون وكجاكو غتمزوك سانغانتي بانانينيكو بريازا ماني بامتيكا غفي إرابي بساني زبا ركوي بريكتا يكالانغا كيباكولا. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما أوتيتم من شيء الله سبحانه وتعالى تجزا تموينا كنتو كنا تموالي مويردوا قرام وينسينو وكجاكو فمتاع الحياة الدنيا kintu kyakweyagalamu wano katono nnyo nakyo ku bulamu bw'ensi si kintu kya lubeerera nti Allah bw'awadde wano obugagga ajja kusangira ku lunaku lw'enkomerero ng'obugagga obwo gye buli ekyo kye tukuwadde wano ku nsi kakasa nti kyakweyagala nakyo wano ku bulamu bw'ensi katono nnyo kikuyambe mu kutegeera Allah n'okubanga okola Allah by'ayagala wazinatuha era kyakwewunda kwansi wano wekigenda okusigala Allah subhanahu wa ta'ala eri gy'olaga ayagalayo mirimu wama inda Allah naye ebyebiri ewa Allah subhanahu wa ta'ala byatugamba okukolerera khairun byebisinga obulungi Allah akuwa wano ebintu ku nsi obeere ng'obikola obeere ng'okolerera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byajja okusasulamu ng'ovudde mu bulamu bw'ensi kubanga ebyo byagenda okukusasula mu bulamu bw'ensi ng'obulamu bw'ensi buweddewo byebisinga obulungi wa abukate ebyo byalubeerera si byakuggwaawo afala taaqiluuna abanga ekintu kyekimukitegeera bwe muziika bannammwe mulaba balina kye batwala ebyo byokka bye baakolerera Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okubabalako singa babeera ku nsi kuno nga bye twabawa baabikolamu emirimu emirungi Allah gy'ayagala abo be baateeka ku akawunti yaabwe ey'olunaku lw'akhira ne beeterekera Allah be bagenda okubeera nga baateeka wali okutaasira kwera be bagenda okwesiima Allah subhanahu wa ta'ala atugambye tukozese amagezi tusobole okulaba ekintu ekyo kituyambe nga tukozesa ebyo bye yatuwa wano ku nsi okusobola okubeera nga tubigula mu akhira. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفمن وعدناه وعدا حسنا أبفو منسو توالا غاني ndagaano eyo nga nnungi era tugenda kugituukiriza fahuwa laaqiihi ng'endagaano gye twalagaana nayo y'okumuwejjana eyo ng'ajja kugisisinkana erijja naye agiyingire kaman matta'naahu mataa alhayaati dduniya afaanagana oyo gwe twawa ebyokweyagala by'ensi n'abeera ng'ali mu bulamu obutiba ayina abakyala abalungi ayina ebyentambula ayina ebibanja ayina effaamu ayina biki byonna omuntu oyo gwe twawa obulamu bw'ensi wano ng'agenda kutibamu ku bulamu bwa nsi naye nga kwafeera talinayo kalungi asobola okufaanagana oyo gwe twalaganyisa nti bw'aneeyisa obulungi ajja kufuna ejja n'ateera nga ddala mu butuufu togenda kugimuwa ثم oluvannyuma ate yauma alqiyamati min almuhdarin ku lunaku lw'enkomerero oyo abadde ku nsinga yeeyagala ng'ayina ebirungi neyeesanga ng'agenda kubeera ng'asembezebwamu abo abagenda okubeera nga bayingira omuliro abantu abo basobola okwenkanankana
omuntu gwe twalaganisa ejjanira n'agikolerera n'agisisinkana afaanagana ng'oyo abadde ku bulamu bw'ensi ng'atiba ate olunaku lw'enkomerero tubeera nga tumwaniriza mu bagenda okubeera nga bayingira omuliro ekintu ekyo mu butuufu mu magezi aga bulijjo tekisobola kubeera nga kye kimu wabula oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawejja naye agenda okubeera nga yeeyagala yadde nga ku nsi teyali bulungi ng'ono munne agenda okubeera nga ku nsi yali bulungi naye ate ng'agenda kukomekkereza ng'asembezeddwa mu b'omuliro. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم جكر لناك يناديهم الله بارك ولا بانتو فيقول أجند كبكا بانتو غباتو سماسوكي على بالي كون سينغا بسميرا غباكيري زمي سامباني ربالي أين شركائي الذين كنتم تزعمون bebaji wabo bemwangattanga kuba lubaale bwe mwagamba ngambu tukolagana nabo nga mu kifo ky'okusaba Allah musaba bo mu kifo ky'okubeera nga mwagala okubukuumi mugenda gye bali bebalibwa mu batuleetire tubeere nga tubalabako naffe tulabe kuba amaanyi abo abaali nga mu ddaala lya Allah bwe mwali nga musinza. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قال الذين حق عليهم القول بغين لكو برابا باري بابا مزوكا كتاكيشي كامبو سوكبون رزبوا باري لكو سنغا بسنزيبي بتاكيرز وقسنزبوا ربنا إيكاتون دوافي هؤلاء الذين أغوينا إيبا نبيني بولا بابتوابزا Allah subhanahu wa ta'ala tugamba abakulu b'ebika bagenda kugamba abazzukulu baabwe nti bano betwabuza bagenda kubawaako obujulizi nti be baababuliza ddala abasumba bagenda kuwa ku ndiga zaabwe obujulizi nti ayi Allah be bano betwabuliza ddala oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okulaba nti bonna bakakaseeko ekibonerezo abagoberezi n'abaagobererwanga nga bakakaseeko ekibonerezo bagenda kakaseera nga mu magambo mu maaso ga Allah nti bano ffe twababuza naye ng'ekizibu ekyava ku ki agawainaahum twababuliza ddala kama agawaina nga naffe bwe twali twabula twababuza olw'okubeera nti naffe twali twabula tabarra'na ilaika ayi Allah subhanahu wa ta'ala fetubeegaanira ddala wano mu maaso g'okuba na leero nti baalina okukozesa amagezi aga bulijjo okubeera nga bategeera ekyo Allah kye yali ayagala so si kumala gagobereranga muzire naye twababuza olw'okuba naffe twali twabula kakati olwaleero tubeegaanira ddala mu maaso go nti butuufu nabo beeryaza amaanyi obutakozesa magezi gaabwe ma kaanu iyana ya'budun baali tebasinza ffe era baali tebateekeddwa kugoberera ffe baali balina amazima ng'eddiini bazimanyizisomwa mu nsi baali basobola okubeera nga beesalirawo ekituufu babeere nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yali ayagala naye nabo tebaakozesa bongo baabwe kale n'olwaleero naffe tubaguddemu nga tubeegaanira ddala wano mu maaso go nti bagumiikirize kwekyo ekigenda okubatuukako kibabategekera. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وقيل bagenda kugambibwa oluvannyuma lw'okubeera nga buli omu yeegaanye munne buli omu Allah subhanahu wa ta'ala amaze okubeera nga alumiriza nti baali tebasinza ffe wabula baali balina okusinza Allah kubanga nabo balina amagezi fe twali twabula dda ng'ensi tuginoonyamu byakulya nabo ne bajja nga bagoberera gwabasinga. Wakiira bagenda kugambibwa ud'u shurakaakum kale njagala munyambe Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubasaba katugambe nti agenda kubalagira nti mugende mukoowoole kubanga ku nsi kuno abantu bwe bagenda okusamira batuula we batudde ne bakuba ensaasi lubaale najja emizimu ne gijja emisambwa ne gyogera kale Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubagamba nti mutuule nga bwe mwatuulanga ku nsi mukube ensaasi zammwe n'engalo muyimbe ennyimba ezaaleetanga lubaale era mubatuyitire naffe wano tulabe fada'awuhum bagenda kukola ekyo Allah kyali babalagidde batuule abakulu b'ebika ne bazzukulu baabwe babeere nga bayimba ennyimba zaabwe ezireeta lubaale naye lubaale agenda kuba mugezi nnyo falam yastajibu lahum balubaali tebagenda kwanukula kubanga nabo bali babamanyi ekituufu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ati bw'agamba wara'awu al-adhaaba bali bamaze okulaba ku kibonerezo ekigenda mu maaso. Allah subhanahu wa ta'ala agenda agamba wara'awu al-adhaaba bwe bali bamala okulaba ku kibonerezo bagenda kwegomba
bagenda kwejjusa balajani nga boogera law annahum kanu yahtadun mu butuufu singa baali baluŋŋamye tebaali badde nga balaba embeera enenzibu naye Allah subhanahu wa taala teyabawa buluŋŋamu ne babeera nga basinza ebyo ebyababuzaabuzanga ku ssaawa eno bye bayinza okuyita nga tebikyasobola kusembera we bali wadde nga luli baabiyitanga balubaale baani ba mukasa naye essaawa yaane ya leero balyegomba nti singa kaale baali bakwata obuluŋŋamu ne baluŋŋama ne batasinza ebyo bitasobola kubeera ku ssaawa eno nga biyitibwa ne bijja. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم جكل olunaku يناديهم الله lwali bakoowoola fayaqulu agenda kubabuuza abantu ababuuze nga bamaze okutuuka mu bbaliro agenda kubuuza abantu Allah subhanahu wa ta'ala ababuuze maadha ajabtum almursalin kiki kye mwayanukula ababaka bwe bajja gye muli ne babasomera amateeka ga Allah kiki kye mwabaddamu mwabanukula positively ne mubeera nga mukkiriziganya nabo kwe bye basomesa oba mwabanukula negatively ne mubeera nga mupinga ne mubeera nga temukkiriziganya nabo mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yali yabagamba okubasomesa buli omu yeekebera atubuulire kiki yayanukula ababaka bwe bajja gyali. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فعميت عليهم الأنباء Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Luganda wano lwa bulijjo tugamba nti bigenda kubakalira ku mimwa bibasobola okuddamu Allah tebagenda kubifuna ebigambo bigenda kubakalira ku mimwa nga tewakyali asobola kubeerako kyaddamu Allah subhanahu wa ta'ala mu kibuuzo kyali babuuzizza yawmaidin ku lunaku olwo fahum la yatasaaluun nga tiwakyali asobola kubuuza munne nti tuddemu kifaanana kitya ku kibuuzo Allah subhanahu wa ta'ala kyatubuuzizza. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فأما من تاب نيوم في النار بيمنيا kwebyo bye yakola mu nsi n'afa nga yeenenyezza wa amana n'akkiriza bulungi wa amila salihan akabanga kaabaasigazzaayo n'akakolamu emirimu emirungi faasa an yakuna min almuflihin. Allah subhanahu wa ta'ala agamba faasubuulyawo an yakuna alibeera min almuflihin mu bagenda okwesiima. Omuntu singa owangaala mu nsi emyaka gyonna gy'oba owangaddeko obeere ng'obadde musamize lukulwe obeere ng'obadde mwenzi lukulwe oli mu abisiyaga lukulwe oli mu mukozi wa byambuyoni lukulwe Allah byatayagala naye oluvannyuma ne weemenya n'otandika okukkiriza nga tokyabiddira n'okola emirimu emirungi kiribadde ati Allah alikufuulamu abo alikuteekamu abo abagenda okwesiima. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربكم رزق الله يخلق أقولanga bw'ayagala ekyo kyaba yagadde n'akikolanga bw'aba yagadde ma yashaa'u ekyo kyaba yagadde tayitabuuzibwa nti ate ono lwaki wamukoze bw'oti ate kino n'okikola bw'oti. Wayakhtaaru ate asiima bw'aba asiimye n'amuteekako obubaka bwe bw'aba asiimye n'amuteekako ekitone omulala ky'atalina ma kaana lahum al-khiyara abantu tebalina choice wabula Allah subhanahu wa ta'ala yatulondera n'agamba nti bw'ojja kuba kino bw'ojja kuba kiri. Subhanallah Allah erina libitukuzibwe wa ta'ala ekitiibwa kye kigulumizibwe amma yushrikun obutafaanaganako n'abo bye bagenda bamuteekako abo abasamize abo abagatta Katonda n'ebintu ebirala. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وربك يعلم الله من يبرونجي ما تكن صدورهم ebyo ebikwekebwa mu bifuba byabwe. Omuntu ayinza okugamba wano nti ndi musiraamu naye nga mbutuufu mu kifuba kyakimanyi bulungi nti ebugerera alinayo essabo ebutambala alinayo essabo naye wano ku mikolo ku mawulidi ng'anyeenya n'agwa n'eri wama yu'linun n'ebyo be boolesa abimanyi. Obusiraamu bw'oyolesa kungulu abumanyi n'obwo obuli mu mutima obwannamaddala nabwo abumanyi. Allah talina kiyitaaga kubuulira walisaanidde obeere ng'ekiri mu mutima gwo kyekiri kungulu ate ekiri kungulu kyekiri mu mutima gwo yegwe abeera omukkiriza owannamaddala. Naye si kuba nasaba bugerere si kuba nasaba butambala naye ng'ate wano olaga mu bantu aba bulijjo nti ate oli wa kabi ku ddiini ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala byonna abimanyi singa obeera dabo standadi abakutegeera bulungi. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة
وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الله أو يوي الله ينيني لا إله تساني كبيرا توالي مسنزب وملالا مكتوف وكسنزب وبوينو كسنز إلا هو كجاكوي الله سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى الله سبحانه وتعالى يا إلوك تندبوا وكفدم متاندفوا كنوكم سيغتو إنوكو يبزا كنوكم سيغتو إنوكو تندرزا والآخرة تلقوا نكم انكمريرو يوم يجوكو بيرانغا تندرزوا يوم يجوكو بيرانغا يبزوا وابakiriza bali mwebaza kwekyo kibali babatuuseeko walahu lhukumu Allah subhanahu wataala yalina okulamula oyo gwali batutte mu jjana agenda kubeera ng'akakasa nti ejjana ndiyingidde lwa kusaasira kwe naye so si lwa mirimu gyange wabula obulimu bw'oli bw'okozeewo kwe kugenda okuyimirira okusaasira kwa Allah akusaasire nti nga bwe wali omuwulize genda ate oyo alibeera ayingidde omuliro agenda kakasa nti ddala mu butuufu Allah alamudde mazima muliro gwe gubadde ku nsaana okusinziira ku bye nakola mu butuufu mu jjana mbadde sijaayo era nga siinayo kisaanyiza na kimu okusinziira ku mirimu gyange kale okulamula Allah subhanahu wataala kuli mu mikono gye wa ilaihi turjaun ate eri Allah subhanahu wataala mwennaye wali obuddo bwammwe buli yenna atambula ku bulamu bw'ensi eno. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل بعدما أرأيتم جكرا من بولي إن جعل الله عليكم الليل سرمدا singa Allah abateereddewo n'abakolera ekironga kya lubeerera ila yaumi alqiyama paka ku lunaku lwa nkomerero man ilahun ani asinzibwa gairu llahi atali Allah subhanahu wataala yatiikum bidiyain asobola okubaleetera ekitangaala ky'emisana mukole emirimu afala tasmaun abantu mwefudde bannampulira zibiddala temukyawulira temusobola kuwulira nti Allah subhanahu wataala ebyo byabagamba bye biri mu buyinza bwe era yasaanidde okusinzibwa yekka. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. قل بكام ميرا أرأيتم جكرا من بولي إن جعل الله عليكم النهار سرمدا singa Allah babateereddewo obudde obw'emisana nga bwalubeerera ila yaumi alqiyama man ilahun mpaka ku kiyama ani katonda oyo gwe musinza gairu llahi atali Allah yatiikum bilailin asobola okubaleeterayo ekiro taskunuuna fiihi mubeere nga muwummuliramu afala tubsiruun nekyo kibalemye okulaba nti Allah subhanahu wataala bye yabikolera yasaanidde okusinzibwa. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته يكسنزل كساسلك نساك تيكي في بانتو جعل لكم الليل والنهار يتتيرا ويكيرو نومسنا litawalitaskunu fihi musobole okubeera nga muwummulira mu kireekyo ate obudde obw'emisana mukoleki walitabtagu min fadlihi munoonye ku birungi by'alina mu nsi muno ebiyitirivu walaallakum tashkuruun oluvannyuma lw'okubifuna ate musobole okwebaza naye abantu abasinga obungi ebirungi bya Allah babirya babinywa babikozesa beeyagala naye akeebaza tewali nga Allah subhanahu wataala bwe yagamba nti wa qalilun min ibadiya shakur abanneebaza mu baddu bange ndaba eno batono nnyo. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم ذكروا لناك الله بارك ولا بانتو فيقول أجند الجنبا بانتو أبالي أبسامزي أين شركائي الذين كنتم تزعمون ببالي وابو بموانغا تانغا كبارو بالي نيمزيمو نيمزامبا بموانغا كنسينغا مباتزا بانتو انتيابو بيباكولا غناني الله سبحانه وتعالى أجند كبسابا بغامي انتي مباليتي كبالاري. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ونزعنا تجند كسولا يو من كل أمة مبلي أمة
mu buli kibinja ky'abantu ekyali kiyise ku nsi kuno tugenda kujjayo shahidan omuntu agenda okukiwaako obujulizi nga ye nabbi waakyo tugenda kumugamba buli nabbi wa kibiina kye jangu owa obujulizi ku bantu bo ddala mu butuufu bye wasomesa bye baakola oba bye wasomesa baabivaako ne bakola byabwe fakulna tugenda kugamba atu burhanakum muleeta obujulizi bwammwe obulagira ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala yabalagira okusinza ebitali Allah muleeta obujulizi obulaga nti bannabbi bwe twabatuma okubasomesa tawhidi baabasomesaamu shiriki muleeta obujulizi obulaga kubanga bwe baavaawo mwakola shiriki muleeta obujulizi obulaga nti be baabalagira okukolera ddala ebyo bye mukola ebyawo ng'okusinza ebitagasa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugamba abantu abaalinga ku nsi kuno nga beeyisa kisamize abagambe muleeta obujulizi obwabaleetera okukola ebintu ebyo ddala bannabbi babeera nga bye baabasomesa ebintu ebyo mumbuulire muleeta obujulizi baalimu bagenda kukitegeerera ddala bakimanye anna alhaqa lillah nti amazima ddala gaali Allah kuyekka yali alina okusinzibwa so si kintu kirala era Allah iwa amazima ow'eddala yali alina okubeera ng'atiibwa wadalla anhum bigenda kubabulako birubaale maakaanu yaftaruun gye baalinga bafera nabyo abantu gye baalinga bayiyayiyawo nga bajwetekawo bijweteke ebyo ebisaanidde okusinzibwa ne baleka Allah subhanahu wa ta'ala ku ssaawa y'ekiyama baligamba babiyite bijje mu maaso ga Allah birabe bigenda kubabulako tebigenda kusembera wali Allah era nabo bagenda kukitegeera nti mu butuufu yalina okusinzibwa wannamadda yali ateekwa kuba Allah naye ddala mu butuufu baabula bubuzi Allah subhanahu wa ta'ala alyoka ababonereze nga nabo bategedde nti be baali abakyamu. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وإن قارون مزما قارون يلي مغغا ikigambo قارون wano ino kyetegereza kyanjawulo ne Haruna yali muganda wa Musa alayhi salam tone Haruna yali muntu mugagga mu famire ya Musa alayhi salam ga Allah bagamba nti inna Qaruna mazma Qarun oyo gwe muwulira kana yali min qawmi Musa mbantu ba Musa alayhi salam yali mwana wa mafamire ya Musa babaga alayhim naye bambi n'abeewaggulako n'afuuka kiwajo olw'obugagga Allah bwe yamuwa wa atainahu twamuwa min alkunuz amawanika g'ebika by'enjawulo ma inna mafatihahu nga mazima ddala ebisumuluzo by'amawanika ge ge yalina amasitoowa gatanuuku gasobola okulemererwa bisobola ebisumuluzo ebyo okubeera nga biremererwa okwetikka bil'usbati ekibinja ky'abavubuka abawera 40 ulil quwwa nga bamaanyi ng'abali mu kitundu ky'ewammwe singa muba mubakuŋŋaanyiza 40 ne mukuŋŋaanyiza ebisumuluzo ebyali bisumulula amasitoowa g'ebyobugagga bya Qaruna nga tebasobola kubeera nga babijja mu kifo. إذ قال له قومه جكر abantu bere bamugambako la taqra'u lika kusanyuka nnyo kuyita noyita we wandikomye inna allaha la yuhibbu al-farihin Allah tayagala abantu basanyuka ne bayita we bandikomye tayagala nnyo abantu ababeera nga baweereza eddiini ye nga beyambisa obugagga bw'abawadde. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وابتغ نبامغامبا نونيا فيما آتاك الله بيبيوكاك الله بيكوا بيبيوكاك الله بيكوا فكسبوا بيرينغو نونيامو الدار الآخرة ينكمر للنونجي ونونيم النوبة ينكمر للنونجي كي جنان وقد سوبكاك الله سبحانه وتعالى بيكوا ولا تنس نصيبك من الدنيا والدين لا تساني كويرا بلا مكبوب من منسي شكرا منسي غبوالي شكرا من غير ينتوف الله جايا غلا yambala mu ngeri ennungi Allah subhanahu wa ta'ala okusinzira ku bugagga bw'akuwadde obugagga beera ng'obweyagaliramu ku bulamu bw'ensi mu ngeri etamenya mateeka naye ng'ate teweerabidde kukolerera Allah subhanahu wa ta'ala enju ey'emirembe gyateekerateekera abantu ku lunaku lw'enkomerero wa ahsina ateeyisa bulungi abalala kama ahsana Allahu ilayka naawe nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakuyisa obulungi nga tumaze kola application wala tabghi alfasada fil ardi likirawo kubeera ng'osaasaanya olw'obugagga bw'olina muno mu nsi obwononefu inna allaha la yuhibbu almufsidin Allah tayagala bantu boyisa mu ngeri y'aboonoonyi ng'abadde abawadde obugagga ne babeera nga babukozesa mu ngeri nkyamu. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله
وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال ناغامبا إنما أوتيته على علم عندي إذا لمنا بانتي كبن بيابين فا أو مريندي كوانجي رنسو بنمبطوف نبي جمعكس كانجي كننا لنجي تنكانيا نمبرانغام فلان ننجي چرونين سنا وكفونو بكاكبونو سستريا كتوندا بمونتي سفي سنا بيونتي بكولي موين جوين بكولي ريمو آخرا إذا سريمو إذا نقودي سامكس كانجي نقودي سوكمانيا كننا كوانغا نسوما كوانغا انتجيرا علامتي يعلم ممتجير تمني يعني تشمنت أن الله قد أهلك من قبله من القرون جاء الله يذكر ذا أبام سوكاو يميرين بني يتلبو من هو أشد منه قوة أبالي بمسلنغا ماني وأكثر جمعا وأكثر جمعا abali bamusinga okubeera nga balina ensimbi empitirivu ze baali nga baterese mu mabanka baali bamusinga okukuŋŋaanya ensimbi obugagga bw'alina bw'omugeraageranya n'abo abaamusookawo be twazikiriza mu butuufu nga yali talina kyazzowa wala yusalu an dhunubihim almujrimun naye tebagenda kubuuzibwa ku bibonyoobonyo byabwe ku bibi byabwe abo abeeyisanga obubi kuno ku nsi bagenda kubeera nga tebeetaaga na kubuuzibwa wabula beetaaga kuyitawo obuyisi kubanga bo obwononefu bwe baalimu baava ku nsi nga babukakasizza nti bwa kika kya waggulu beetaaga bwetaazi kuyingira buyingizi muliro nga tewali na bwetaavu bwa kubeera nti babalirwa oba obabuuza kano oba obabuuza kali. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فخرج رمو يقوم مسجو يمجج قارون على قومه أبانت بوبال نابينانغا قومي في زينتهم بيوكوي وندا بينغا بيونا يتدكي بجولو بيروبيه ينا جندا agaga agenda goma agenda raganti Allah yamuwa qala alladhina nibamugamba k'abantu abo yuriduna alhayata dunya bali baagala obulamu bw'ensi okubeera mu bulamu bw'ensi obufaanana ng'obubwe tebabeera nga bamwegomba nga bagamba Allah tunyumiza ya laita lana singa naffe bannange tulina bislama utiya qaruna nga qaruna bi Allah biyamuwa qaruna nga mu butuufu Allah yamuwa singa naffe atuwanga bwe yamuwa innahu ladhu hazzin azim musajjo yalina omugabo munene Allah yamuwa omukisa munene nnyo n'amuteeka mu ddaala ddene naffe tubadde twegomba atufuule nga qaruna naffe tubeere mu bulamu obweyagazanga obubwe. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال الذين أوتوا العلم nebayogera abo abantu abaali balina okumanya nga bamulaba agaaga mu byambalo bye ng'abatalina kumanya bamwegomba bambi abasirwa abaaliwo obudde obwo bannaabwe ne babagamba k'abalina okumanya abakkiriza bwe baawulira nga bano beegomba ne babagamba wailakum muzikiridde nno mmwe thawabullahi empeerezi eri Allah ze mwali egombye liman amana eri oyo omuntu omukkiriza wa amila salihan n'akola emirimu emirungi wala yulaqaaha naye tebajja kutuuka ku mpeerezo illa sabiruun okugjako abagumiikiriza mwali badde nga mwegomba biri eri Allah naye biri eri Allah byetaaga bugumiikiriza temwali egombye musajja oyo awo bwe mumwegomba mubeera nga nammwe mumaze oddugwamu. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فكسفنا به نتمسانغراwo n'okumiribwa ettaka wabidaarihi l-arda n'amayumba ge ne tubasaanyaawo n'okumiribwa ettaka. Omusajja oyo yagenda kampolampola mu ttaka nga limumira nga limutwaliriza n'ebyobugagga bwe n'amayumba ge. fama kaana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah tewaafunikawo gurupu yonna esobola kumutaasa kumuteerayo kabega butazikirira na maali ye ng'akka wansi mu ttaka okuggyako Allah yekka yali asobola okuyingirawo. wama kaana min almuntasirin Allah agamba teyali badde era mwabo abayinza okutaasibwa kubanga yali amwenyiye ng'amuvuddemu n'abeera ng'amuzikiriza n'okumiribwa ettaka n'ebyobugagga bwe byonna ne bibeera nga bisaanawo.
وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وأصبح لبكي سنتا الذين تمنوا بابا بدي غومبا مكانه يكفوتي يا بدي مغورونغا تبا بالامس نكو وجابا دي بامي غومبا مكفوتي يعني ميتو بوغاغا abali be gombo kubera ngaye nga bagamba yakuluna nga bagamba waika anna Allah Allah gawabinza yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi agaziriza riziki yo baba yakadde mbaddu bamugezese wayaqdiru atumulana namutumira riziki ne bantu notono laula amanna Allahu alaina igana pekatunda yali atubundu kulake mali nyingi ngeyo omusajja oyo lahatafa bina nafsi yali badda tusangula uno kumiri gwetaka waika annahu Allah la yuflihu al-kafirun batayinza kwesiimisa bakafiri ne bamala ku munsi muno nga beeyagala singa osoma ebyafayo byabadde abanene mu nsi muno n'osoma abamusolini n'osoma abasajja abaali abazise ennyo mu nsi muno bannapolioni n'osoma n'obalaba abaali abazitowa basaddaamu n'osoma abaali abazitowa n'obalaba bagadafi n'osoma abaali abazitowa n'olaba bonna abamaanyi abanene bamugutu n'olaba Allah subhanahu wa ta'ala abaali beegomba okubanga mugutu baakerinta nga bagamba nti Allah nga teyeesimisa bakafiri bajeemu ebbanga lyonna enkomerero yaabwe tetera kubeera nga nnungi abantu abeeyisa ekiko ekyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة ينن بينكم مريرو جمهوري يجنا نجعلها فتواجي تيراو للذين ياو لا يريدون علوا في الأرض abaka yagala munsi muno kwegulumiza n'okwetwala nti bakitalo nnyo omuntu n'atuuka okweyita kabaka w'abakabaka ku lukalu lwa Afirika eyo eddaru al-akhiratu sibwe tukola omuntu n'atuuka okweyita katonda nga firaawo eyo ennyumba ya akhira sibwe tukola wala fasadan tetwagitegekera abantu baagala kusaasaanya bwonoonefu muno mu nsi wal aqibatu enkomerero ennungi lilmuttaqin twagitegekera abo bokka abajja okuvanga batya Allah. الحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة ومنتوى الجمع سقى الله غاينا كالونجي فله خير منها aligenda kufuna ekirungi ekisinga ekyo kye yakola waman jaa bisayi'a alijanga yakola ekibi mu maaso ga Allah fala yujza tebagenda kusasulibwa alladhina amilu sayi'ati abo abaanayiza ebibi ku nsi kuno tebagenda kusasulibwa illa ma kanu ya'malun okujjako bagenda kusasulibwa ebyo bye baakola ebija n'empeera y'ekyo kye baakola. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى المعاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. إن الذي مزمويو فرض عليك القرآن يقصاك القرآن ناكرارك وكبيرا تنجك لركو لردك يجب الزايو إلى معاد يريب تكبو الله سبحانه وتعالى يلاقى من نبي محمد صلى الله عليه وسلم وربني مروكبيرا يلاقى برد مكة الله سبحانه وتعالى ناموغا من توب السلام ويبغابيرا كنسونغي كوكوبيا مكة نيكا كسانتلمو يجب لكو وبيرينغو جسمي سابانتو يجب الزايو يريب تكبو مكة قل بغامبي ربي أعلم الله يسنغو كمانيا من جاد الهدى وياليسو برنغمو ومن هو في ضلال نو يالي مبوزي مبين وغرواتو.
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وما كنت تولد النبي محمد ترجو ينسوبي أن يلقى إليك الكتاب جرم بارك الساكي كتاب القرآن إلا كجاكو رحمة من ربك قوالك ساسرو قوالك بيرك توندا وناكروندا فلا تكونن ظهيرا للكافرين. تكزانغا كوكو بيرو ميامبي أتاسا بابتكيزا بابرو بيرانغانا بكيزا أبابيرينغا بيباتونو بوبيرانغانا بو تتاسانغويو أتكيزا ويكالندوزا يبيتم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا يصدنك عن آيات الله kibagezanga kukugula ne bakuziyiza ne bakujja ku mateeka ga Allah n'oyagala okugoberera endowooza z'abantu olw'okubeera nti zaawukanye n'ekyo ky'oyigiriza. Nywereranga ku ekyo Allah kyakuwadde ekituufu ky'omaze okuyiga. baada iz unzilat ilaik oluvannyuma lw'okubeera ng'etteeka limaze okukukkako togezangako n'owuguka n'olireka n'oyagala okugoberera ebintu by'abantu abali ku nsi yadde be bangi singa libeera ng'etteeka lyo likuntanye n'ekyo kye balowoolezaamu. wadu ila rabbika koowulagwa abantu bonna ng'obasika obazza eri Katonda wo kubanga we wali obuluŋŋamu. wala takunanna min almushrikiin weewalire eddala okubeera mu basamize weewalire eddala okubeera mu bantu abo abajeemera Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلها آخر togezanga okusinza ng'ogatta katonda yenna omulala. togezanga kugatta katonda bakatonda abalala bonna. ekyo tekikolangako n'akamu n'akeddagala. ekyo tekibeerangawo mu mbeera z'obulamu bwo n'obeera ng'osinza katonda ng'omugasseko bakatonda abalala. illa huwa okuggyako katonda yekka oyo omu. kullu shay'in halikun kubanga buli kintu kyonna ekyo kyemujja okugatta katonda nakyo obudde bujja kutuuka kiveewo. buli kintu kyonna kyakuzikirira. illa wajihahu okugjako feesi ye Allah kennyini yoyo yatajja kusaanawo. naye buli kintu kyonna kyemulabako ne kyemutalabako nga kyatondebwa Allah kyakuvaawo okugjako Allah yatajja kufa. Allah yatajja kubeera ng'azikirira. Allah walubeerera. lahul hukumu yalina okulamula yalina okubeera ng'ebintu byonna biri wansi wa kulamula kwe. wa ilaihi turja'un akiri Allah fenna bujja kucalumu tubeere nga gyetuzibwa. ye suratul qasas Allah subhanahu wa ta'ala bw'ate bwagiwunzise. rabbana zidna ilma warzuqna fahma rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم ونسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن المغرم والمأثم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم امتنا مسلمين وحينا مسلمين وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم آمين.